Uganda Lifestyle. Kati kakati nabakolera emboozi luli eri ey'omukolo Golobi era yagala bamuddize ebintu bye era atutteyo mu kwanjula. Ono nno yali yayanjulwa omukyala Sofia Nakafeero era nga teyamwanjula wa taata we, yamwanjula wa maama we. Amaama we Amir ku muzikiti ogweyo ekisoga bana babiri gye babawoowera. Kati bino byonna byali eyo Kayunga. Kayunga eno wavaayo ebintu bingi nnyo era amawulire mangi nnyo ageewuunyisa abantu, gy'osanga kino gy'osanga kiri n'ebirala. Kati ono nno yasembayo nga yeewera ng'agamba nina okugendayo banziriza ebyange, kubanga agamba yateekamu obukadde 20 n'agula ebintu byange byonna mbyagala mu nnaku 2. Ebintu byange mbikola ki? Mbikima. Buli kimu kyemumanyi kye naleeta kakabe kajiiko nze akange nkaagala, kuba nange temwandekera kintu na kimu. Y'omukyala eyamwanjula agamba sente zaali zize n'akakadde akamu n'ekitundu ye yakatoola okusobola okulaba nga omukolo gubeerawo. Omukolo yatuuka ku lasiti wabulayo ennaku ezo 3 n'angamba ajja ti ebintu bigaanye n'ensitula akakadde kamu kitundu, entebe n'ettanka byayagala n'enkamuwa olw'okutya okuswala mu famire yange. Kati era ekituukiriza bwe yagenze mu maka g'abadde Nazaala we ng'amugamba ebyange ebyagala. Jjukira wakati mu kwanjula waliwo ebintu bye bakozesa mu kiseera ekyo. Omwenge bwegulibanga ddiini y'abano bala Abakatoliki bagugabira abatuuze. Kati bano kitegeeza baba baleese soda bamugabira abantu ne bamunywa. Ebibbo baleeteramu ennyaanya, butungulu, ne baleeta emigaati n'ebirala ne sukaali. Omwana takuziba omu. Bino byonna bagenda mu maaso n'okuba nga babigabira eminywanyi ku kyalo okwo. Kati ono agamba njagala byange mubinzirize. Sina kya kyenjagala wababa mpe ebintu byange. Ndi musajja munaku mbeera n'obunaku bwange. Kati wakati mu kusuka omugwa omukyala agamba omukolo kumpi yasinga oteekamu ssente. Ate omusajja agamba nasingayo pikipiki yange kaadi then n'endagaano y'epoloti yange naye nensobola okubeera nga ngisingayo. Kati abantu abamu ne beebuuza omusajja akwata ty obukadde 20 n'agenda n'ayanjula waba omukyala naye ng'agenda kumuleeta mukazi gwo. Ekyo kibuuzo kubanga okusinziira gye babeera e Kayunga omuntu $2,000,000 agulako poloti n'azimbako n'ennyumba. Kati omukyala ono yali yakava mu kyalo, yali yakava ku kyeyo. Mu kuva ku kyeyo n'akomawo naye nga ye ne Lugolobi baali bamaze kumpi ebbanga lya myaka 8 okuva oli we yatandika omukwana ne babeerawo nga boogerezeganya. Kati bwe yakomawo ne basalawo babeere bonna. Lugolobi agamba nti omukyala ono emikolo gy'okwanjula ndowooza gyagenda okubeerawo ng'alina olubuto lwa mwezi gumu era nga wetwogerera emyezi kumpi 3 oba 2 gyabadde yakamala naye kati olubuto nga luwezezza emyezi emeka 3 naye nga si lulwe. Kitegeeza lwa musajja mulala agamba ebisijja bikkiriza sente zange zigende mugatteko n'ejjoogo. Tayagala zino zabadde nga muteekamu kugula mmere, kusiba nviri n'ebirala. Yagamba ayagala ziri ebintu byateekamu mu kwanjula byeyaleeta byonna agamba abyetaaga. Kati mu mbeera endala n'abakyala omukyala bw'agamba nti nno ye yateekamu ssente zisinga obungi era abantu nabo ne bagenda maaso n'okubeera nga bamunenya nti lwaki abakazi ssaawa zino eno mutuuka ku levo eyeeyanjula. Kuba obanga gwe yeeyanjudde ebintu gwa byegulidde buli kimu gwakitaddemu omusajja ye aba akoze eki. Kitegeeza aba afunye mukazi wa bwereere oba weeyanjudde. Bagamba bwe kiba nga kituufu sente kuwa ziteekamu. Lwaki abakazi mutuuka ku ssa eryeyanjula? Olya bulungi nnyo ne weeyanjula mu kifo ky'okwanjula omwami kubanga oli obanga oleese ekifaananyi aba talina byakoze eki byaleese. Eyo naye gundi neekola ki? Neebeeraawo. Naye
ono abawadde ennaku 2 abagambye mu nnaku 2 omubange ebyange temubiina mujja kulaba akanvaamu mujja kubba balala zite mujja kunzira ebyange buli kyebamanyi ekyange nkikola tukyagala buli kyebamanyi ekyange nkyagala nensitula ebintu by'omu nnyumba byonna byabadde asulako nga byange n'ogenda ku muzigo waali ngaze ng'amubbaki ebintu ng'ebyo bibeerawo newankubadde ate kati abasajja abasiraamu nabo batabusi kuba neyasooka okubanja ebibye sira kati twebuuze kiki buzibu ki kale naawe ali eyalowooza okubba omusajja mukole emikolo olw'okubogamba ewaffe kantwaleko ku mukolo n'ab'okukyalo abagulabe pesi ne bakadde bange ekitiibwa waliyo abasajja munnange abayitako edda ye ng'ebibya ajja bibanja oyo nonno abibanjizza mu kujja kwogera naye waliwo agenda okujja obbibanja nga nejjambi yagikutte owulira so twegendereze embeera ezifaananako bwe zityo nze Ssegawa Mulishiri.